Yeyembera jolaba akasera kano kenyini jjajja Jumba ajaguza emyaka 43 era nga embera y'okuyira amazzi iyo kati mugimanyi nti ku mikolo wegiti ate kati munnange yebaana baliwo naye amaze okubanga official nga baby anabye amazige mikwano gya senga kulannama bonna babaddewo bawe balinyo okulaba nti embera eno efaanana nga bwefaananye embe tubibadde bya ku surprisinga muko senga kulannama yagezezaako nga wasobola okulaba nga jjajja Jumba amuteeka mu mbeera etasuubira kiri wano mu mbeera nti kino ekifo babadde tebakijjangamu bonga ababiri okusinziira ku Senga Kulannama nga we yaŋŋambye naye yabadde alina okumuteeka mu mbeera eraga nti ku mulundi guno interview ya lujja bagifunire mu kifo kino kyennyini kwegamba jjajja Jumba azaasuubira interview naye paka wazze ate ne bamwambushinga amazzi gamaze okubeera nga aganaaba naye nga nenteekateeka mu maaso awo tugenda kuba nga tubalaga ebifaananyi byonna okudigida okusanyuka okulya kwegamba byonna amasanyu gabeera geetanidde mu bubaga webuti tugenda kuba in position okulanga byonna tubibatuusaako mama wa Senga Kulannama ku mulundi guno naye waali omukyala waali awo twambalagakoko naye nga bamukoledde surprise mu mbeera eyo ku myaka 43 njagala okumanya jjajja Jumba gwe mulundi gwe gugenda okubanga gusoose okukuza birthday kuba munayinze bukyanga mulaba leero ogulabisenga gwe gusoose yeeno pate ye gyensoose okubeera nga nteeka mu kamera so tugenda kubanga tumanya yesoose oba endala twasubwansubwe byonna mu mbeera yetu tugenda kubanga ale tubikola ki nga tubifuna Come on, yeah, you love me, my love,
Jajja Jumba senga kulana matebagenda koma kubanga beeraga love beera mu bbanga buli ddakiika ate kati ku mukolo weegute musuubire love nyingi nnyo kubanga kati omugole yasitaba maze omuyira amazzi embeera eba yakukyusa ngoye essuuti eyo gyolaba eya blue ne t-shirt emyufu munda ayo byonna nteekateeka yasenga kulanama eri omwami we kozi byonna bye bakoze olunaku olwaleero temuli mu mukono gwa omwami ali mu kugwa mu bintu agwa mu bintu byatamanyi balenewe bikyatambula bulungi nnyo okunyumira kukyali kungi nnyo abaagala naye beeyimbira ku buyimba oli wamuweereza kano Jajja Jumba waweereza omukyala kano kwegamba mu mbeera abantu bano balinganga abaali balina okuba abayimbi just ebyuma birinayo ebyabulira kwe tutategeera naye nga bonna balaba nti bwekijja ku music bamufiiringira ddala era embeera basigala banyumirwa wamu n'endongo bannenyimba eziba zikubiddwa mu kaseera ako so bakomyewo tutunulidde okulaba engeri omukolo gye gugenda okutambula mu speech zaabwe engeri gye zigenda okufaananamu olwaleero n'abantu abanjawulo abaneenyigira ku mikolo naye ng'ebyokulya n'okunywa kwegamba eyo enteekateeka yo baagimala ebyokulya just manya bumanya nti paka mu kamera gwatulaba bijja kubanga ate naawe akawooka kutuukako eyo naye nga mbeera yonna yakulaba nga ate omukolo guno gulabika bulungi njagala okwebaza ab'ekifo kino we tuli olwaleero kanneebaza ab'ekifo kino wallahi mu mbeera nti enteekateeka nga we tugiraba just ekifo nga kyo ekifaanana ekifo kino baakikola bulungi nnyo ekifo kino kwegamba kiyina amateeka agakifuga amalungi ennyo era agakisobozesa okubeera nga ate munnaye buli muntu ajja n'abeera wano n'afuna akaseera akalungi mu ddembe lye nesigala ng'alifuna bulungi nnyo byonna tubyebaliza eyateekateeka ekifo kino ate era n'okuba nga basobosezza senga kulanama okutegekawo amazaalibwa g'omusajja we so mu mbeera eyo munzikirize mbongereyo ne bingi ebikyatambula ku mukolo guno ate paka bwe tunaagutuuka ku nkomerero eno e Capital Music nze Lujja. Njagala okwebaza management ya woteeri eno banaye batubeereddewo. Woteeri eno temugimanyi naye bandi abantu bakulu nnyo mu ggwanga wano ate nga ddala batubeereddewo. Omukyala ali awo omukyala Gertrude manager banange mwebale nnyo mwebale twagala ekifo kino bakituwadde ku bwereere naye ati kulanama ne Jumba nti omukolo mugukola byakulya byokka mwetereze mu byokulya n'abantu bammwe naye mubeereewo mukola omukolo tweyanziza nnyo tweyanzeege mwebale kutwagala omukama Katonda abatuweere kyemusinga okwagala weewaawe. Jajja Jumba yogerako ebyabantu ng'obudde bukyatunula naye maama njogere ki nze bajjajja siina kyakwogera ebigambo byampeddeko taata wange nebinzibako olwaleero sibirina kubanga obwedda ndi awo niganda ekawona katimba mukwano gwange n'atanzibirako neŋŋamba nekabona kakkata taata nekanze naye bwe mbadde wano taata akubye ekifaananyi munange nenzijjukira neŋŋamba kituufu ndigenda bulungi taata yansiiza ekifaananyi ekijjeyo omukolo guno nenzivulukuka neŋŋa nti kyekino taata webale nnyo webalire ddala kubanga gwotegeezeza omukolo guno obwedda nawunze mwanyinaze namugerwa jangu sokojje abantu bano bakulabe basebo ne banyabo mpezeza emyaka 42 olwaleero kyokka 43 kyokka banaye mbadde simanyi nti emyaka 43 ngiwezeza sinajjukirako nti ne birthday taata ono yanzirako ye mwanyinaze anzirako mu taata ne maama era ono ye mwanyinaze omumanyi bulungi bwe baali ne mukulu wange oli ne bakuwa ekimuli mwekanze mwanyinaze mbadde sigenda kuweza mwaka emyaka ng'ebiri nga simulaba okuva lwe twava ku baasidoba ya maama nedda lwe twava ekannabulemu mbadde siddanga mumulaba mwekanze nsoose kwekanga mwana neŋŋamba omwana nemubuuza ono nenga omwana namulaba wono naye omwana ono si wange kati omwana nampita kojja ono nankwata omukono nagamba jangu ninga nedda male kulaba mwana wano omwana mubuuza otuusa otya wano gwani nagamba nze Shafi nze Sharifu nemugamba nankwata omukono nandeeta senga mugamba yi kati kyogamba bwe tuba tugenda okusisinkana bamawulire sitekwa kubuuza ku bantu bange omwana oyo lwakyali wano
banange nfunye surprise okimanyi nti ne presa kubanga enza okuyimirira awo nga kabona osaba essaala ebadde nemye ekitiibwa ky'obutonzi kibadde kinemye okumalako ng'amagulu gano mpulira gakolaki kyokka ng'ate ndi mulamu nnyo kitegeeza presa bw'aba akuba omuntu ava bigere nti abadde amaze okunkubako ekitondo baneneyanzize lwaki tofukamira abantu nga webale nnyo webalire ddala neyanziza neyanzede kubanga twegattidde wamu okola omukolo guno weewaawo mwami wange ne muwala wo ow'erandani awamu ne muwala wo ow'e Canada be batukwatiddeko okukola omukolo kyokuleka abadde mubabuli maama nze neewuunyiza tata sikolangako baside mwanyina zikole biwuliddeko nze sikolangako baside nasebe nemanya mumpezeza 43 years myaka agabwesatu bananga ndabirako eyakalenzi akaagala okuwasa omusajja nkaddiyeeko mbakubiriza nze no mbasibirira ntanda abali wano mbasibirira ntanda nti nze nawasaako mbimanyi sibagamba kintu kye simanyi sawasako mwanyinaze namujumbi jangu nawasaako ono ye muwala wange omuki omukulu mu bawala kitegeeza nazaala y'abaana ali gaweesa ali China ye mulenzi omukulu waliwo n'abaana abalala nzadde ku baana mwanyinaze situwasizaako naye banaye abakazi bakunyanze abakazi bakunyanze nze mmanyi abakazi kye bankola ono byonna bikola ki era senga nze okukiggalira ku gwe tulowooza nti sabiyitamu mbimanyi mmwe abatannabiraba mbeegayiridde temugezaako abakazi abangi batawaanya temulaba fotokopi fotokopi togiraba kakati tunulira kabona bisaso fotokopi ate abaana tukyayongerako situkyayongerako mami abana tugenda kubala nga tuva ku ttaano nga tukka wansi ku 0 awo tuke tusale keeke yaffe 5 2 4 3 2 1 0